Bananga video eno banji tume deep politics ne wole ku kigambo kya Comrade Kiseka njitume deep politics je mugenda okujiwulira mugyetegereze muwulirize bulungi nnyo ebigambo byengendo bagamba. Museveni amanyi bulungi nnyo ekigambo protest vote kye kitegeeza kubanga naye mu kinana yakozesa ekigambo kye bayita protest vote. Era nga yayimirira ku kazindaalo n'alangirira bulungi nnyo n'agamba Obote akalulu bwe munaakabba ngenda mu nsiko. Kitegeeza yali akozeseza ekigambo kye bayita protest vote. Ekigambo protest vote Museveni akimanyi bulungi y'ensonga lwaki ali mu kuyiwa omusimbi gw'omiwa omusolo ogutokomoka okuleeta buli kabiina ka byabufuzi konna k'omanyi mu ggwanga Uganda akaali kaasiraana. Ng'era n'ekyabakubye encukwe nga nange kennyini ngenza okuzuukuka olwaliro okutunula ku intaneti nga Sitesha Mayanja ya trendinga n'ekibiina kye ekya NPP. Era abasajja bano babakozesa okumalamu bannayuganda amaanyi n'okulaga bannayuganda nti ab'opposition era abantu abalwanyisa Museveni tebali siriyasi. Era Museveni avujjirira enkola eno okunafuya bannayuganda n'okulowoozesa bannayuganda nti abantu abamuvuganya tebannabeera siriyasi. Mubalaba tebaagala kwegatta buli omu ateekawo kake. Museveni yali siriyasi. Obutakufokasinga ku ki ekisumbuwa eggwanga Uganda wabula ne tufokasinga ku baani abali mu kulwanyisa Kyagulanyi. Era abasajja bano Museveni abateeka mu ssente okujja okukola ebyobwaddiikuula nga bw'olaba Sitesha Mayanja okubafuula baddiikuula okufuulira ddala akalulu nti tekalina makulu era tekalina magezi era kaabwaddiikuula kwegamba kaabwakazannyiikirizi. Era okumalamu bannayuganda amaanyi so that n'okugenda okulonda tebagenda n'okufuulira ddala bannayuganda bize n'okufuula ebyobufuzi bize tuleme kufokasinga ku nsonga ssemasonga ey'okutuusa obuyinza bw'eggwanga oba tuleme okufokasinga ku protest vote tufokasinge ku bano abali mu kulwanyisa Kyagulanyi. Oba mubitegedde bannange? Bw'otuula wansi ne weetegereza buno obubiina obuli mu kuggulwawo n'aba buli mu bannange ebintu bino eby'okutemaatema abantu Museveni tabitandise kati. Byatandikira ddala mu 96. Byatandikira ddala nga yeeteerawo abantu bo bokka kwegamba akwata akalulu n'akapakira akwata ekifo ky'obwa pulezidenti n'akipakira. Okulagira ddala abantu nti abantu abamuvuganya tebali siriyasi beebo. That is the quality they have. Abo be bantu be balina abayinza okuvuganya Museveni. Naye nga tukkirize tugaana akalulu ka 221 Kyagulanyi yakawangula n'ebitundu 67 ku buli 100. Era Museveni yagezaako okubba akalulu ako ne katuuka ne kamulemerera n'atuuka okwewa ebitundu 51. Njagala mumanye akalulu ke tugendamu ne Museveni yennyina akatya y'ensonga lwaki kati atambula n'atuuka n'okutuuka ku bakazi abalima ku kkubo. Mumulaba akaddiye takyayina maanyi. Era kale bw'aba ayagala kumatiza bannayuganda nti akalulu tekakyayina makulu era tekasobola kumuggyawo era tekalina magezi n'ekigambo protest vote tekirina meaning. Naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti ekigambo ekyo kirina meaning kubanga naye yakikozesa mu 8. Ekigambo protest vote akimanya amakulu gaakyo. Ye kennyini yalabula Obote n'amugamba bwe mukwata mu kalulu ngenda mu nsiko. Era we bakwata mu kalulu Obote bwe yakakwatamu Museveni yagenda mu nsiko. N'akozesa ekigambo protest era okubeera kwe mu nsiko emyaka 5 kwali kwekalakasa. It was a protest against the government. Yali ebbya akalulu mu kaseera ake ya Milton Obote. Kati bw'awulira nga tugamba ekigambo protest vote bw'akabba tukabanje amanyi what it means. Alina okumakinga sure nti ajja bannayuganda okufokasinga ku kigambo ekyo protest vote. Anafuye bannayuganda to the extent nti ebyokulonda byabwaddiikuula tebirina makulu. Kyova olaba akwata abantu bangi bakatumba oye n'abakuŋŋaanya ku ballot paper.
na confusing abannayuganda kwegamba nafuulira ddala bannayuganda so busy n'okwetama n'okulanga bibatamye ate mu kaseera ako omuntu aba alina amaanyi ku ludda olumuvuganya nga yalina amaanyi afunira ddala bakkabira ye ku mulembe gwa Besigye wadde baali mu katemba yaleetanga ba general simanya general Tinyefuza n'aleetanga ba general simanya waliwo general oyo simanya generani Tumukunde n'aleeta abantu bangi ab'enjawulo nga bava muki Mwankole kati mu kaseera kano nti Kyagulanyi yaliwo temusuubira kuleeta Banyankole tekijja kukola nnyo mawulire na impact temumusuubira kuleeta Basoga oba Banothana bajje balwanise Kyagulanyi ayina kufuna mu Baganda bwe kijja okukola impact nti n'Abaganda tutuuka ekiseera nga tuwulira nti no tunafuye tuweddemu amaanyi Abaganda ffe twerwanyisa kumbe Museveni at work. Museveni at what? Museveni at work. Ekyo kyennyini ky'ofiiringa ng'ogamba Abaganda lwaki kyayagala ofiiringe otamwe n'ogenda okulonda ku kutame. Kale bw'aba mulowooza nti akalulu tekakyalina makulu mu ggwanga Uganda lwaki olowooza akyasobola okukwata ssente empitirivu n'aziteeka mu bavubuka b'olabira ddala nti tebakyalina kiddako bali desperate nayimirira nabo natandika okwekubisa ebifaananyi nabo okubiteeka ku international scene okulaga nti abavubuka bakyamuwagira kubanga babagamba nti in Uganda yensi yokka ng'erimu ebitundu 85 ku buli 100 nga bavubuka yensi ekyalimu abantu abato okwetoolola ensi yonna yekyasinze okuba n'abaana abato kati ayagala kulaga international community n'eggwanga Uganda nti abavubuka bali ku sayidi ye yensonga lwaki abateekamu omusimbi ogutokomoka neyekubisa ebifaananyi nabo n'abambaza ebitishaati bye okuportrayinga ekifaananyi ekyo ekiraga nti n'abavubuka bakyamuyinamu essuubi era bamwagala naye ng'asoose kubagula gw'olowooza lwaki mu kaseera kano baleeta Stesha Mayanja afuuke eddiikuula Stesha Mayanja afuuke eddiikuula so that ebyokulonda babifuula as a joke fe ekintu kye tuli mu kutwala nti serious twagala kununula ggwanga Uganda yatulaga nti tuli mu byakuzannyamu ebintu byakalulu byakuzannyamu buli omu akifudde joking subject so that okumalamu bannayuganda amanyi bagambe ye kalulu ki kalimu naabo kati oyo naye agenda kutta kalulu ki mugende mulonde mu bungi buli munnayuganda waali amanyi okyokukola kati Stesha Mayanja agenda kukyusa ki Stesha Mayanja agenda kukyusa ki era Stesha Mayanja abaddewo ebbanga lino lyonna babadde luddawa buli munnayuganda omanyi kyoyagala munnayuganda nga tonnaggwamu maanyi nakwenafuya nakulaba nti naakalulu kafuuse eddiikuula tuloolowooza akalulu bwe kaba tekalina makulu ng'era kaabwa ddiikuula golooza lwaki Museveni atusuulira eno apotrayinga ekifaananyi nti opposition eganye okwegatta n'akuliyetinga obubiira bu PFF simanya NPP simanya NBiki simanya biki simanya biki NAD biki byonna n'abipanga okulaga nti ffe tetuli siriyasi ffe abamulwanyisa tetuli siriyasi naye ng'ekyamazima bwe bagamba abamulwanyisa ate nabo babe atufuule nti ffe tetuli siriyasi era kisiga ekifaananyi mu nsi yonna ti abopposition tebali siriyasi kumba abopposition bagamba tebali siriyasi ate babe bonna yabavujjirira kati ate newekanga nti bano abopposition bavujjirira ate ye tebamufokasingako ate bafokasinga ku opposition eri gy'atavujjirira nga Kyagulanyi oba mukategedde akantu ako eno deep politics ow'obwongo obutono togenda bitegera ogenda kunyiga weetamwe ekyo kyennyini ky'ofiiringa kyayagala ofiiringe oba mukategedde akantu ako mmwe mulowooza lwaki Museveni akyasobola okugenda n'atambula nga n'amaanyi gamuwedde akalulu bwe kaba tekalina makulu ng'era tekalina nnyo kali just kuzannyazannyamu era tekamujja nawo lwaki olowooza akyasobola okugenda ng'atambula n'atuuka ku bakubi batanuulu simanya ku balimi simanya atambuza nabigere ng'olaba akaddiya anafuye takyalina maanyi lwaki olowooza akyasobola okutambula ng'akulubbeeta ng'amabebbere paka atuuke ku buli ssekinnoomu ku bigere akalulu bwe kaba tekalina makulu bw'omala okumanya ekyo nti akalulu kalina amakulu naddala nga kafuuse protest vote kalina amakulu era ke kamutambuza kati ku bigere n'aba ne mu bimotoka n'atandika okubebbeza ebigere atuuke ku oli omunaku atalina nangatto mu kigere kubanga amanyi kye twogerako naye kennyini yakikozesa mu 8 akimanyi bulungi nnyo
era n'akalulu akaliwo mu kinana yali protest vote, yensonga ki yabeera mu nsiko emyaka 5 okubeera mu nsiko emyaka 5 kwali